najja wano mu mwaka gwa 2008 naye najja nnoonya mulimu. Mukama yeebazibwe. Najja nnoonya mulimu mu kifo kino ng'ebyokufumbirwa sibiriiko, naye bwe natuuka wano omulimu ne ngunoonya ekyamazima gwambula. Nagunoonyeza emyaka egyawera naye omulimu gwakola ki? Gwambula. Naye ate nga nali nasoma nnyo, kubanga nze okumanya nga nasoma nina bachelor's degree mu education okuva e Makerere. Mukama yeebazibwe. Naye bwe ntuuka mu kifo kino ne ntandika okunoonya Katonda. Bwe nalabanga eby'omulimu biganye, kati mpola mpola ne nnyingira mu kuweereza Katonda. Ekiseera kyayitawo nno Katonda nga mmuweereza, naye ng'ebyokufumbirwa mbyagala, naye ng'ate sirina mwami yali aŋŋambye kola ki? Kumpasa. Kati nga naye nga kasita tannaba kujja. Ne nfuna ekirooto. Omuntu omu yajja n'aŋŋamba nti Mukama aŋŋambye oli mujeemu. Ne mubuuza njeemye eki? Naŋŋamba nti tusabe Mukama akubikkulire ky'ojeemye, kubanga nze akundaze nti oli mujeemu. Kakati bwe twasaba, nasabira eddakiika nga 10, nze ne nzirawo ne neebaka. Bwe naddawo okwebaka ne nfuna ekirooto nga ndaba bamaama bange bazze wano nga baŋŋamba nga babuuza mukyala Musumba Tom nti omwana ono aliwa, kubanga mami anti wange. Kati nga bamubuuza omwana ono aliwa, kwega babuuza ku muntu, bamubuuza omuntu gw'amanyi. Mami n'abaddamu n'abagamba nti abadde wano ne waali, kati mu kirooto oba otegeera bulungi. Kakati ne bamugamba alinda afumbirwe nga akaddiye, nenva mu kirooto. Kati ekirooto ekyo saasooka kitegeera nga ngolokose, kubanga ekyamazima okufumbirwa nali nkwagala, naye ate nga teri mwami yali aŋŋambye kunkola ki? Kumpasa. Kakati ekirooto ekyo somehow nakisuula mu kasasiro ne neeyongerayo n'obulamu bwange. Kakati mba nkyali awo, omwami ono Sweet najja. Mukama yeebazibwe. Naye bannange Sweet bwe yajja bannange Sweet ng'amalamu amaanyi. Era naawe singa ali eyo nkakasa tewandi mututte, naye nze kyali kisa kya Katonda. Nze nali nasoma nnyo nga ndi waggulu eri mu bire, nga ndi mwana wa munene, nga mbeera wa daddy ne mami. Kati nga nze automatically nga ndi mwana wa munene. Mukama yeebazibwe. Naye ate ng'ono omusajja wattu Kisaati ng'asula wano ku kkanisa. Kaakati natunulira omusajja ayagala okumpasa, ne ŋŋamba kiki kino? Ne nga naye Mukama. Bwe tutyo nga tuvudde ewooyo owa Sweet Boy. Basingo kyonna kye muliko mmwe mukimanyi, naye tubasabira birungi byereere. So n'olwekyo nga tuvudde ewa Sweet Boy oyo yeewangulira Sweet Boy gw'ataasooka kulabamu mulamwa. Tuzze kwano ow'ebisiyaga yabimalamu emyaka egikumiikiriza 15 bweddu ng'ali mu bisiyaga, naye ng'ate ekibi kye ye takiraba, wabula nga awali Katonda ate ye waalaba ababi. Era yamalira ddala ebbanga ng'alwanyisa Mutundwe wamu ne Pastor Tom, ng'amulwanyisa nnyo ng'alabira ddala abakozi b'ebibi, era ng'ekyo ekifo kye Mutundwe akirabanga ekifo ekijjudde emizimu, kyokka nga ye ow'ebisiyaga ye teyeeraba. Ndowooza olaba amanyi ga Sitaani, olabira ddala Sitaani wayina effujjo, olabira ddala nga taggwesa bukodyo. Ye alidde ebisiyaga for 15 years, ekyo takirabye, wabula nga awali Katonda ate ye bw'alaba emizimu, alabira ddala nga bali kutta abantu, emyoyo gy'abantu bagimazeewo. Wuuyo kamubawe mubeere nga mwewulirako n'obujulizi bwe. Najja wano mwaka 2013 nga mbonaabona n'ekintu kye bayita ebisiyaga. Nali muweereza naye nga nasibwa omuzimu gw'ebisiyaga okumala emyaka 15.
nga nyimba mu kwaya nga nzivuunula nga mbuulira nga ndi musumba w'abavubuka naye nga bensumba benjigiriza ebisiyaga. Naye njagala okwebaza Yesu ayina ekisa n'okusaasira kyotalabanga. Dadi agenda n'atubuulira wano nti Katonda nga yakusumuludde ataakulabako agamba balimba. Naye nze ndi bujulizi, najja wano nga mpeddeyo ng'ensi enkyaye ng'obufumbo bufudde nga nsigadde ku ziro nenzija nengowa nemutundwe nasulanga mabega wa ku lubalaza lwa ofiisi ya muzeeyi ku kaalinaawo nga nina kabulangiti kamu nga kenneebika ate nga kenneezingamu. Mukama waffe yeebazibwe. Naye okujja wano naloota kirooto kubanga nali sikkiririza mutundwe nga bagintamya dda basomesa mizimu balina ebitabo bawandiika olukalala kwegamba nzaali ebisiyaga nga sirimu mizimu. Mzee yagisomesaako yakola ki yagirina. Mukama waffe yeebazibwe. Naye Katonda tafaayo ategeera endowooza yo n'amagezi go we gakoma. Yankyalira nga ndi mu kirooto kuba nali mmaze okukoowa nga nsazeewo nette kuba nali muweereza nga mbadde ku rediyo nga mbadde ku zi TV ng'abantu bammanyi wonna. Ne ŋŋamba kino kekitegeerekese nti ndi ebisiyaga siina we ŋŋenda kuddukira kansalewo nette ekyo nakyo kiggwe. Naye Katonda alina ekisa. Mba neebasa olunaku lumu nenfuna ekirooto nga pulezidenti w'eggwanga lino ali mu kusiima baminisita b'eggwanga abaali bayambye eggwanga. Mu kirooto ng'ayita minisitule eza gavumenti amukulembeze waayo najja n'amukwata mu ngalo n'amuwa certificate. We nali ne ŋŋamba nange ekkanisa gye nva eyambye nnyo eggwanga kaninde pulezidenti ajja asome minisitule ŋŋende none certificate yaffe. Naye bwe yasoma teyasoma minisitule yonna. Naye aba amaliriza n'agamba abalokole nabo bayambye nnyo eggwanga. Mu kirooto n'ensituka we nali ne ŋŋenda n'ankwata mu ngalo n'ampa certificate y'abalokole mu ggwanga lino erya Uganda. Ŋŋenda ogitunuulira bwe nti ng'eriko erinnya Tomu Mugerwa. Ffe tetufumbirwa. Tulina ekitambo kya butafumbirwa. Era ffe waffe mu kika kyaffe basenga baffe bonna bali waka. Bonna bali waka. Era ng'omusajja waŋŋamba nti anjagala ng'era tumala ne twawukana naye nga tolina kiwomukoze. Era nze we nalokoka ne ŋŋamba Mukama nina otwala embaga ewaffe nina otwala okwanjula. Ate nga kyava ku jjajja waffe yakireetawo kuba bambikkuliranga ye yakireeta ekyo ekitambo kiri mu baana baganda baffe teri afumbirwa kabe balenzi bawasa we baguba. Era nze omusajja mulina we nali nga naakagenda ewuwe nga saagala kwegatta naye ngera ne wankwatako nga saagala. We nabuuza senga wange yaŋŋamba omusajja nina omuwa ennaku 3 nenzira ne wansi ne neebakawo ennaku 3 okuwangaala mu bufumbo. Omulala najja naŋŋamba oba oyagala kiweweeza nsobola okutwala mu basamize. Ne mugamba nze nalokoka. Ne ŋŋamba okumanya nga nalokoka temulaba nti naakafumbirwa. Naye nga we kyevudde ne kyeyoleka tekigenda kumalako mwaka. Era we nagenda mu kusaba n'okusiba saddamu laba ku kitambo. Saddamu mmeketa amannyo. Wameketanga amannyo ng'olina omusajja? Nze olwatuukawo nti okufumbirwa nali ewaka nga simeketa amannyo. Olwafumbirwa? Olwatuuka mu bufumbo ne ntandika mmeketa amannyo nga ngugumuka ekiro nga ayagala okufuluma ebweru. Naye ng'omusajja akunyumiza n'obyegaana naye ng'akugamba bituufu. Olwabuuza waka ne baŋŋamba kituufu konzokke kanyingire mu lutalo nze nasiba nga nsiibira ekitambo nga teri kulya zidry biti nga nsiibira ekitambo. Era ye kenyini yaŋŋamba n'okungana nga Jeremiah okimanyi wasumulukuka tokyameketa amannyo tokyagugumuka. Ne mugamba kati ebyo biwero kati nina otwala embaga n'okwanjula. Kati mukulu ogw'omunaana eyo wiiki ewedde omusajja yagenda n'akyala. Kati mbuzayo mbaga na kwanjula. Amen.